Thank you very much. All the way from Paris Cafe. yakula neewola safaizo tweyanza nyo tweyanzege ligenda mu maaso ekiddaku kigenda kuba kulya naye nga tetunatandika kulya faizo mbadde nsaba embuzi wagirani embuzi nene kale mulabe ku kyemutalina abakyala abali wano tebalina mbuzi bamalawo mapingi laba ku kyotalina kale so olunaku olwali baba Faizo asazeewo n'awa muganda we mukwano gwe Don Chris ekijjiro ky'embuzi enamba 1 million tenaggwayo sebo wakyaliyo omutwe n'amagulu embuzi ejjirako juice otyo embuzi ejjirako chapati byonna bwebira juice byonna babireeta ate juice oyo abeera original nga ali nakyo so kati saawa eno nsaba byodefai embuzi eno ebulafuwanzimanyi isoko tutangazeemu tulengera ebintu bingi bikyalimu awo ng'agira watuyisizaayisiza mukono embuzi yakakadde omunene akolagana na munene tuddemu ogambye otya embuzi yakakadde omunene akolagana na munene Faisals Cafe na Don Chris ekampala omugagga ali omu Don Chris leero top okitegedde bulungi ogamba nti top eri gyali soko omujanjawazemu kaliko tolokola ku leedi bosi wange nze nagamba omugagga mu kampala ali omu nze mala gasituka okitegedde wali ondabyewa omunene wa mu kibuga kampala omu top embuzi yakakadde baita okweyagala nga bwolya embuzi okimanyi wano erina ekisambi terina mutwe ogenda kunkuba before ne after before nga kweri nyingi after nyewedde omugagga yetaddemu embuzi yakaze bakintaddemu omugagga alinde embuzi yakaze nisi be bannamba temuli ndaba ezina simanyi nam kalina abula ye tusinza tukole soke tumaleyo okwogera ze tulye lumu Faizo mbadde nsaba omale okwaniriza omugagga mu kifo ekya Faizo Cafe. oba tuule tugende sebo maliriza 1 million gotafe tukola embuzi enebera enamba erimu ebyenda erimu buli kimu era fe bagitane ba mu Uganda wano buli gwola bagikola yalabira wano ekisookera ddala fe tuludde nga tugoberanga Faisals Cafe abantu boyambye bangi newankubadde mu Uganda ojja n'ebirungi bingi nebibi nebiba bingi bibi tebibaawo abantu babizaala anti babiraba naye ffe tetujja kutunulira sayidi yonna yonna tutunulidde muntu nga ggwe akutte ku bantu ab'enjawulo kibadde mu mbeera yaffe ey'okubeera ntusima abantu ab'enjawulo era embuzi yaffe eno emanyikiddwa nti eriwako basajja ba VIP baye bamalayo batop watoiza sanga ogani wakongo akolawo principal Bobi yagiryako Dr. Besigye yagiryako Lord Mayor yagiryako abayimbi ba top Dr. Jose Chameleone Eddie Kenzo Maika Big Eye Gravito Mutuju Maulana and Ray Spice Diana King Saha atoyo kabaka wa emo byonna siwulidde mu bulani wako Brand wakalidde embuzi eno kuba yatandika Nigeria paka kuki yamugulira mbere fanaganako kweli nga bw'oli top don tugamba era abakabawulya z'amaanyi butakuwa mbuzi eno era embuzi eno yiyo
olwaddemutabako muntu yenna ali wano ekyo mukiwulidde olwaddemulitekobutesimuloomala kamera zammwe mumaleevo so naye nga ffe tulina kitokubanja tukuwadde mutima mulungi olaba kumanya abantu be Uganda boogera naffe abagaba embuzi bagamba nti oluusi tweraga ye mubwe bakweraga weraga nakakadde okagabe nawe okagabe gabayo kale akakoko werageko nawe nenga tukola ebintu bingi tukola 1 million got tukola 10 million 10 tukola chicken mandi nagadde kuwa chicken mandi Mary nangamba nti nkuwa 1 million got kubanga wadde atakudde 1 million chicken mandi nengo yakadde nayo weri nakoko 1 million emu weri yes nabo tunava kweno ndowooza tujja kudda nuje ku 1 million chicken mandi nengo olwaleero osazeewo tukuwe 1 million got banene yanza nya Faiz Cafe embuzi enamba ng'erimu buli kimu eriko buli kimu bino byennaku ebiri bannange neyanza nnyo neyanzeege 1 million got yakakadde mugagga ayagala mugagga munne wantu oyinza kusangawo Brian na kibinja kye nga neyanza nnyo mukama wange era nkusuubiza ngenda kugirya paka kuwulira bu kale Don Chris ate bangambye okola delivery Don Chris owulira otya okuba nti olunaku olwaleero embuzi aledda just njagala appreciation eri muganda waffe simanyi nakumanya baba Faiz naye nga neyanziza nnyo neyanzeege era neyanza nnyo n'okunja kalabayita munaganda 10 bwofuna munaganda bwakwagalirako nakusiima kimala mukama akuuma era kanjirye enegenda kukolanga pre-birthday party birthday nayo genda kulya birthday endala eno pre-birthday era Faiz Cafe ndoza kujja n'okufuna yanzeege era buli weekend ku Skype wano etako tiimu yange ku weekend ne balya ku 1 million bwe kiri ffenna tugenda kulyanga eno 1 million got era bwe tumala wano abamuulye mugende temukwatako yadde akabi Faizo kino ekintu okikolera ababede bokka ne top osazeewo kimukolere olunaku olwaleero katusuubire tolina kyosuubira in return kubanga ebanda gikola nenjiwa Dr. Besigye nga sina kyensuubira lwaki ate mba nsuubira mu ddooni mwemwe w'emyaka gyange muba socialite ayinza okuwa ennyonyi yasoose lwaki ye yebyemyaka gyange okitegeeza top katoyagala kale nsaba mama Rahuma Pinky atusabire emikolo gitandikira gisale nzijako mutwe nzijako kale okwata wala bismillah yosaliro wansi kuki tusabire olunaku olwaleero nga bw'osaba kino kye bayita 1 million got era wako kyagamba nti waliwo abali wano nga tebakyakirina si baliwo wano okusanga kirina kino newaba alinako okugulu kuno naye alina nte naye alina gonya tayinza kuba kati sooka olye kati abamawulire mugenda kukola bwe muti girabanga abachina bagirya amagumba gavaako nosala embuzi ebanga eyinga buziisi Meswani hao bela active party eno doni. Kisigala kugumba. Ate namba ningatereza. Eri etya obuwomi buli butya. Sigiryangako bukyangambaawo. Kino sikirabangako bukyangambaawo nayo nyama.
batugamba notugamba abagagga tebapaakinga ndaba opaakinze obuwomi bukususseeko osooka n'ogitwala bwobugumyako bw'olya kati abagenda jjukira oluvannyuma watugamba gwe oli wa UBP kati ogasseeko wano UBP enzirusi UBQ kati ogasseeko 1 million gold tuzaako 1 million chicken 1 million chicken naye tujatambulira 1 million paka wanalinyisa tewali wanuke kati abawanuka obagamba ki